Money made NUP mad. To the extent they want to have a picture with Museveni for money. Nate bagati bajja mu wakifaananyi ne bwaba afaatya. Kati wajja zifuna. Nate nga bawandise balwa tewagirabye. Anti bagenda kasaba kkiriza bayitibwa ko omukono. Anti bali mukweganya bali kuma vivi kati. Bali kuma vivi sente za trail zabuze. Bwagenda okusola jukira lwaki basoko kwekyanga ngeteeka ino lize. Luli badde babanzi be. Nga bazibasiza bazifuna. Kati nagambe this is a game. Kati omusajja agulawo ekikobera agamba oba oyagala ssente jangu. Eno game ya byabufuzi. Abantu labanjagala mutegere nti eno game ya byabufuzi. Nti oboza nnyo omuzannyo. Museveni experienced politician nga ne yakulaba nga ne yakusika empiki. Ategedde greed yo eri ku ssente. Oli ku ssente. Toyagala power but you want money. You want money not power. Kati nga ne yateekawo kabeera gati. Wale wadeka kana akatuka. Boteka bojjayo bwe kaleeta. Kiriya. So, money is making NUP mad. It's money, nothing else. And that justifies, kitegeeza kyekikatiriza ensonga. Lwaki omusajja buli wasanga aba opposition yakuba abakubi kubanga alina okuteekawo ababe. Jjukira nti naawe onoonya soft ground. Bw'ogenda ebugiri, ewabasajja wali opposition eyimiridde obulungi. Kati obbaka mukube osigewo ensigo eyiyo. Oweze nnamba. Bw'ona agenda eno mityana ewuwo mukube kubanga already eri soft ground. Guteekawo owuwo. Singa twetwagala buyinza twali betumaintaininga abana betuyina ne tugenda mu bitundu ebirimu NRM eby'amaanyi. Nobanga ebyo byokatiza buno bakuba ab'NRM nobaleka ku ttaka owuwo n'ameruka. Naye kakati naye kubanga anoonya numbers bakuwa target baagala abaka 10 mu Buganda. Bagamba 10 tebagamba Buganda. Si mu Buganda. Bagala abaka 10. Out of 529 bo baagalako 10 mu Uganda yonna. Bwe bagabye kadi nzo zalinga bizibaddenga mu 2007. Mbadde nsoma mawulire nga waliwo wekabalole agibaddiza abagambye seetaaga kintu kyammwe nkibaddiza. Awandise officially. Yagibasaba. Awandise officially kadi badde bagimwadde NUP awandise n'agiganza esaagala. Bolo wangena jikushalingira. Nawo sinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero nkwaniriza nnyo nkubuuzaako nti osiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo. Asobola ku buwanguzi nkuyozaayoza. Olwaleero tuzze ne Ssaalongo Matovu Moses ayogerera National Economic Empowerment Dialogue. Ebimu ku bibiina byendabye wa Right Honorable Robina Nabbanja. Ndowooza Kiwanda yabitutte nga bikkiriziganyizza kukola coalition supporting President Yoweri Kaguta Museveni okuprotectinga gains. Byenjogera kati mbijja ku mukutu gwa X ogwa Robina Nabbanja. Era mu kuwandiika kwe Nabbanja abadde akongratulatinga ebibiina by'obufuzi ebyo. Ssaalongo buuza abantu. Kale, nsooka kulamusa ku ggwe. Ng'oyogeza bunafu. Ne fitinayo. Ng'oyogeza bunafu. Na musene kuba tulaba. Ndowooza kantandikireko yennyini ensonga. Teka muko kumanyi oyogeza bunafu nnyo olimba. Ate olaga nti enjala ekuluma. Ate bwe mbasi gayina. Ayogerera National Economic Empowerment. Kati gwe ekizibu kyo tufuna ku ssente nnyingi. Ssente nga mmeka? Olwotabudeko omutuka mwena mukale minimum millioni nga 2. Ng'otambulamu nazo tezirina nnyo kyakukola. Kati gwe lw'olitambulako yadde millioni ezi nga ziri awo zitaaya butaaya ziri awo. Enjala tejja kuluma ojja kiraba. Tejja kuluma. Tekuluma. So bwoba muna akasente enjala tekuluma. Era obudde bugenda bweyoga niwe sawa ziri mmeka? Sawa ziri 10. Owe ndita ku mmere. Just kutuukiriza lumu. Naye bw'oba tolina weeraliikirira ne lanchi ng'egenda okutuuka. Wagiraliikiridde ddala kati bw'onaatuuka mu ekyo naawe ojja kweyagala. Anyway, tube tusaagamu. By'osomye nabisomye. Obirabye ku kibanja kya Nabbanja X. Naye njagala kusinziira wano era twogedde eri abamawulire. Mubadde ne press conference? Ne tubategeeza nti ebyo ebiriyo tetubimanyi. Era tetubiteesangako. Era netuwagira NRM
era tuli betegefu giwagira. Kati ekifaananyi kibatadde ku X kiraga omukulembeze waffe omuyita Shadrack Ogemba alina n'abalala. Ebibiina byonna mu Uganda birina umbrella mwe byegattira bagiyita National Consultative Forum. Yono president wamu oyo bagiyita National Consultative Forum. Byonna ebibiina byera bimemba. Kati ekyenjawulo ndi Shadrack Ogemba yatukiikirira mu eyo forum. Ekyokubiri ayinamu obuvunaanyizibwa mu National Consultative Forum. Kati bwe bifulumye ku makya ne mbiraba ne mukubira essimu ne mugamba waayi kiki kino kyendaba ate otuliddemu ebinyeebwa. N'agamba waayi mbuuza mu luzungu did you sell us? Nambuuza waayi namugamba I'm seeing something on X on Nabanja's platform. Agamba, sure? Namugamba, yes. They are saying we have made a coalition to support Mr. Museveni in Museveni's bid your presidency. Agamba, no, it can't happen. Namugamba, you check. N'abiraba. Naye nazikuba mu nezaaka. Now, kyetuwunzikiddeko muyise tusinkane ku office wano wetuli. Gw'omwogezi oyita president. Yes. Kyamangu nyina okufuna information. Ojumu waba mawulire. Mugabe president tusinkane ku office. Ne ba member abalala abaddewo. Secretary General azze, organizing secretary azze, finance secretary akoze ki? N'owabakyala azze. Kachapu awo tebadde nti meeting executive but tulina okwandolinga situation eyo kubanga ngeze okulaba bitambula mu social platforms zino zi phonics zaani. N'atugamba nedda. Tulina emirimu gye tukola gya NCF. Twagenze nga team ewa Nabbanja kuba chairman y'ekiwanda. Ndowooza bamyuka oba gundi baba bano ba NUP ndowooza babikola. NUP yamyuka. Secretary wa NCF kati wa NUP. Balina balonda ebintu byabwe. But yet tabaddeeko. Now bagenze pushinga activities za National Consultative Forum. Nabbanja nga Prime Minister. So ne bakola ebibakoze mu process eyo of course bifaananyi bitambula na biki. Yagamba they have not had any conversation ku ky'okuwagira mu Museveni nga National Consultative Forum because National Consultative Forum mulimu ebina byonna bino ebyesimbyewo NUP mweri buli kibiina buli kibiina kirina president abesimbyewo. So tubasobola kuba nti bakikoze nti bawagire. Buli kibiina ekiri registered mu Uganda kibeerayo n'akikiikirira. Yes. Kati kiyinza kuba nti basazeewo bawagire. N'agamba tikakati ate bibafulumizza si bye twayogeddeko. Tumugamba bwe kibanga bwe kitwe kiri. Kirungi okwogerako eri eggwanga bategeere nti bisi biki. Era Mr. Shadrack Ogemba ozira mujja ku interview wona aboyagala. Ayogedde eri abamawulire. Ye nga alabikidde mu kifaananyi n'agamba that wasn't the case. Era nange badde nina okuvayo kukaatiriza ensonga nti ensonga tugiri musonjala kugumya. Amakulabi tubadde wali eri naye nga tuteredde. Badde mu bisale wetuberedde wali badde chi confuses of course. Omanyi kitegeeza okuga nti Matovu awogera Museveni. Kibi? Omanyi kitegeeza ku kaliya yange Matovu. Tulaba nti ndekaana nnyo okuba pokopoko ono. Nibi kukalira ku mimwa. Ako mazima bikukalira ku mimwa. President oyo. Ekitegedde. Ne singa bagamba mbu wawagidde nga walidde weekaza. N'ogamba amajaga nakola ki? Ne bampadde information ekumakya. Ne bampereza message nti wakitegedde. Mwasaze eddiiro nga nedda. Era nzizaawo nkugambye ndowooza mbadde mu speed. Nina meeting eri agent. Honestly, tuwe tulina okuinterveninga tufune info entuufu n'okumanya ekyo ekigenda mu maaso. But nga omanyi ebyobufuzi tuli mu kiseera kya kulonda buli omu ajja kukozesa kyayagala. Jjukira ffe tulina presidential candidate. Buli omu ayagala akukwabule nga bw'aba akoze eki bw'aba asobodde. Naye ffe twagamba tuli very clear nga party tetwasala wani gwe tuwagira. Kubanga kyokka kye twagamba abantu bannaffe ba members nti bwe kuba kuwagira tulina kuwagira bannaffe bali ku opposition.
Omuntu oli waddembe okwogerera nago okola ki? Kasaba nga liko opposition. Actually kitayako musitale mu minute sizaffe tugamba naye singa owagira we NRM oba otuliddemu olukwe era ekyo olina okujja n'onyonyola neeki. Lwaki? Oteeka mu disciplinary committee. Toyinza kubanga toli change seeking force ate nga ate wagira NRM. Nga need erinyo radical kiki? Anyway, just tuli radical but we have standards. Njagala kubeera clear, we have standards. Mwami Matiya bwe bulikeera ku makya nga nsaze eddiiro litegeera nti nasaze. Ekisooka nze nyina ekizibu kimu ze simanyi byakulimba. Osala misana. Nze ekizibu kyange si amazima gaba mazima. Bwe mba nsaze eddiiro njaga nasaze eddiiro. Si byakwekweka. Ndi muntu mukulu. Nasoma sigwangu kuddalu ntegeera bulungi. Now, lwaki mbeera eno ate kugenda ate ndi kino? No. Kyenzikiririzaamu kankigobe kigaane bugaanyi. Naye nga kyenzikiririzaamu. Era bwe kiba kirina ebizoga nti awaayi. Bayiro bino bwe bituuseewo. Mu ngeri y'olusaagiriro nyirabe nga naye politics ngadduka ku speedi. Namusobola ono speedi gye bantwalirako. Mwakava mu kizibu ky'oli ate bakuyingiza ekizibu eki. Kakati abantu bayinza okutuuka okulowooza nti gwe mubi. Era singa kati baddemu okudodwalikana wano wakikwataganye. Wadde ogenda kulya nga tugugulukana ne president. Ogenda tumisa mu gaali. Ekitegeera. Kale matovu yebu. Era ogenda tugagane era gwe buli omu gwena naye ekizibu. Oba gwe kizibu. Okitegedde? So we have handled the matter. Era ayogedde eri abamawulire n'atangaza ku nsonga byakoze eki. So saagala kyewanise bantu mitima. Nze sirimba. Makyaze ndi munene. Naye ensigo yange eva mu DP. Ate ndi mukatuliki. Truth and justice. Yes. Oli mukatuliki buli. Ndi mukatuliki. Era mukatuliki waba yakulimbye kimulumiriza. Okujonga muyayi buyayi. Ne bwanga ohuliranga there is something that kijja. So agamule matofu. Okay. Era tumaze okwa write up. Naffe to engaging those platforms ne mainstream media gamensetegere position entuufu. So si kwebulankanya. Okay, tuyanza Salongo Matovu Moses. Salongo njala umanye kindese leero nsonga ya Ipod. Tuziza kwogerako ekisooka Ipod mu kugira banze majority ye opposition. Naye opposition bonna bagamba tetujja kulinnyawa. Mu Ipod abasoka be basoko gamba NUP badega fere tujja kugenda yoko kubisa bifananyi. Naye nga be bakola majority because kati NUP opposition yonna. Opposition yonna. Chenga aba opposition yabasinga kuba ne Jema nayo yagaanako. Nenga jeri kati. Ne kati jeri. Nja tusatandikire ku nsonga ye NUP eno. Lwaki mu kusooka yalaga abantu tutali mu Ipod naye nga ssente zine badde zifuna okusinzira ku lubongo yakulaga nti emyezi 5 gye bamisinze gyokka nga tebafuna ssente because of the taker. But emabega wonna ssente badde bazifuna naye ndowooza njagala clarifying ekintu ekyo kitawaanya abantu. Nina gwe nasanze katunanjola ekigo tubya Ipod akyali wange mbadde waliwo wali awo munywanyi wange bamuyita media nsala kabiri kati nearby waliwo operating mobile money ebichi okutunda ebintu by'essimu biki era bwe mba mpereza simu ku ssente kujja obikintira okuba tumanyiganye for like 10 years. Kati nazze nga bambuuza bintu birala nnyo naye nga topic ya Ipod yakutedde akati ku TV na ki kati badde bambuuza naye lwaki abantu b'NUP otera bakolokota kati adde mpa ensonga yange ate kyoli kukyagulanyi ku behavior ye kati nawulira nga nnyonnyola ebintu nga biflowinga nalaba nga niyanga ayagala okubuza public n'avaayo mu mobile money. Mobile money bamuyita Kaliiko oba gayendoze Kaliika isikasimunkale ebyo mizimbu owadda mpulira byonyonyola kwa Ipod manyi mugende muveeyo waggulu ne mujja mbuzabuza abantu eno wansi mubuuza oyagala nkunnyonnyole mbimanyi ffe twetegerera gana amasimu tusigabwerege tubana twetegerera tubisoma tubimanyi naye mugende mbuzabuza abantu wansi ne mbaleka nga tebategedde kati njagala ombuulire Ipod enkadde ya Ipod eno
nemugamba kati kubyo ndagala kubuulira ekintu tubeere bakakamu otegeere twavudde tukwatagana geko tunanjoli bali mati nambuuza naye ani abadde ayogera kwa Ipod wano era kimwe ejja byogerako kani imagine nti olaba omuntu wemwaji musiibwa noza yandabye ng'emwajinsi ye yakupredictinze ngateko okukikola kye nga kibinaggwera n'agamba loza kamulebesa ajja gyogerako naye abatuwuliriza njagala tutegera Ipod. Netherlands Institute for Multi-Party Democracy NIMD yaleeta enkola eyo wano yekozeko bitundu ebyenjawulo ekozeko Ghana, South Africa, mu nsi za Africa ez'enjawulo ne Europe. Bo mulimu gwabwe bajja ne balaba governance ng'egi mwefugamu n'egiwe mutambulamu ewali ebibiina by'obufuzi bakimanyi bulungi sobamu n'okwerumaaluma niidi erwanagana ne jema erwanagana ne UPC erwanagana NUP erwanagana tegedde ne NRM kati muba temukwatagana naye nga mwenna muli kukozeemu mulwanirira ggwanga lyammwe kuba bulungi naye ate mu bwennyini mwekuba munzika nga ekigendo temukituuseeko kati yo ejjamu negamba nedda tuteekewo platform ebibiina bino bisobola okusinkanira ne binywamu akacaayi casually ne munyumya ku nsonga z'eggwanga mu ngeri tali yakusika mifumbi tali ya mifumbi so that was the idea kati already waliwo gye bayita National Consultative Forum umbrella etwala ebibiina by'obufuzi byonna mu Uganda naye bino ebiri mu parliament nga bagala kati Ipod gundi eno ye yagatekewo omuzinzi gw'ebimiitingenga already babisuumuuseemu kati Ipod wejjira nti ebine bina abaka mu parliament bikuŋŋaanire mu eyo okay naye tebyalimu ssente byakusooka yes kunyumya dialogue nga ekigambo okiwulira organization for dialogue kunyumyamu biki ebityo mu ngeri eri peaceful kati bwe bitandika naga naye twetaaga that was 2010 far back twetaaga okunyumyamu okwo nti ebibiina bino nebi biyambibweko government etekewo ssente ebeere ng'eyambako ebibiina bino kubanga ekisooka yo nga Ipod yafacilitatinga ebibiina naye nga facilitatinga mu kubawa ebikozesebwanga mu offices okutwala abantu workshops bikiwe bityo kati Ipod neeteesa olwo egunjiddwawo nti government efinansinga ebibiina by'obufuzi bino including ekibiina ekiri mu buyinza okuyambako activity zaabyo ku expandinga ekirowoozo ekyo nekitwalibwa nekiteekebwa mu ssemateeka ssente nebaba nga ziteekayo nga ziyita mu electoral commission nga yezinako obuvunaanyizibwa naye nga Ipod yekiteesezza kati ekyo kibeere nga kyongera n'okuteekawo enkolagana eno musobola okuteesa musobola okukola bino musobola okukola biri so ssente ziba nga ziteeseddwa Ipod era ne ziteekebwa mu nkola era ebibiina byezifuna kyava mu kuteesa okwo kati ebibiina ebimu nga FDC ne bitandika okugaa naye bye tuteesa tebiteekebwa mu nkola tetujja kugendayo ne bitandikira awo kati olwokuba ssente batandise ozifuna kati olwokuba nti Ipod eno kiringa it was a company by the way NIMD is a company y'Abadaaki nenga ya bibiina bya bufuzi kati bagunjizaawo this Ipod gitwale ng'ekibiina ky'owanakyewa nakyo just kuteeka ebibiina ne binyumyamu tekiri mu mateeka era ebirowoozo byakyo tebiruma oba tebiri binding mu luzungu tebiruma so kati ng'oli waddemu bibeeramu tobirimu free so period bwetambudde ssente ne ziba nga bazigaba okusinziira ku numerical strength wena abaka bameka mu parliament ssente zetugenda okuwa ayina abangi NRM ndoze efuna mu bilioni nga 15 pa financial year NUP ndoze nefuna nga 5.7 bafuna miteeko okusinziira ku babaka boyina bafuna miteeko gyabwe okusinziira kinyalumanya mu kusooka before Ipod yote yatenga mu ssente nga NGO zino nga government endaba zikwatamu kati anti Ipod ssente zajjanga mu kituyise Interparty Organization for Dialogue mu Ipod yeyo ekkuŋŋaanizo ly'ebibiina ebiina abaka mu parliament tewaliwo ssente waliwo bufacilitation na workshop bikyeni GDF nga yeteekamu akasente GDF zino NGO ezaaliwo ziteekamu ssente okufacilitatingamu eyo activities naye bano bagamba nti kimala ne bateesa government eteeke ssente mu ki mu bibiina by'obufuzi nga ziyita mu Ipod
Ipod yetudde neteesa. Okay, Ipod yetudde neteesa government teke ssente mu bibiina by'obufuzi. Ebibiina abaka ba parliament. Byongera okukulaakulanya ebibiina byabyo. Otegedde ekirowoozo kyava mu Ipod ne kiteesebwa era ssente ziyisibwa ne ziba nga ziwa ebibiina. Kyobola nti bazina ssente za Ipod. Era nanzula ssente za Ipod. Otegedde kiva eno kubanga Ipod ye yateesa zifunibwe. So that's why baziyita ssente za Ipod. Njagala nnyo abatulaba kati banategeera ekyo bajja kutegeera ki tugamba nti NUP zifuna oba tezikola ki tezifuna. Kati ssente ezo buli kibiina kibadde kizifuna ze ssente za Ipod nkakasa bategedde wekiva. Bwe kitambula abantu bokwekyanga nga Ipod eno platform yavaamu ssente zino ze bafuna ate tebagikiikamu. Yaleeta ekirowoozo naye ate tebagikiikamu kati ssente ezo naye ate ekirowoozo kya ssente ekirowoozo kino ekyazivamu ekyaleetebwa zo bazifuna. Sente zalinga wired okuva mu commission nezigenda kwa akaunti zaabo. Kati essente ezateesebwa ekibiina kino zo bazifuna naye ate mu kibiina kino tebabaayo. So bafuna ekimu kya ssente ebisigadde ebirowoozo tebabikola ki tebabyagala. Of course ensonga wezi nti ebiteesebwa kirugezi badde bawamba abaana babasiba n'ebirala biteesebwa mu Ipod but tebiteekebwa mu nkola. Kati ng'oli alaba okubeera mu Ipod it doesn't make meaning. So oli naye afunamu kyayagala katufune ssente ziye zateesebwa mu Ipod tetujja kuteesa mu meeting eyo. Now tewaliwo tteeka kati jjukira liri lifuuse etteeka eri Ipod ssente zirizo ziri mu tteeka. Bano bwe baziteesa naye zaatwalibwa eri mu tteeka ziyisibwa eri. Kati ate umbrella organization ye National Consultative Forum okitegedde byonna byonna bikibiina mu bikiika naye ssente mwe ziyitira nti buli kibiina ekiri eyo nga kirina abaka mu parliament kifuna naye kyateesebwa mu Ipod ye umbrella etwala ebibiina abaka mu parliament. Kituufu ndoza kitegerekese ekyo. Now njagala abatulaba bategere nti guno obyobufuzi muzannyo nga bwobeera bano abazannya omweso oba chess wano nkulya wano ndya otambuze naye kantambuze. Kakati mu geemu eno ebyateesebwa Ipod wano ze ssente zino gwozifuna naye wano tojja ate ffe tukiika. Ini mwana bagayi bano bajooga ssente bazirya ate tebakiika mu forum eyateesa biri tebakiika naye ate ssente ziyateesa bazirya kuba zaagenda mu tteeka wali kyobola bagamba ziri mu mateeka. Okay? Zamuli wa musolo. Ne tuvaawo. Kati bw'oba ozannya n'omuntu nga naye pro nga Museveni naye kitwale nga bw'onaakwana omukadde ng'akusika akusembeza mu ttaala gw'oyagala mutwala mu bitooke yakusika akusembeza ayi wankwanidde kiyo ekikazi wakyagaddeko obugagga bwakyo ne kikadde kati oyagala bakirabe ate ssente zakyo ozaagala naye kikuba dansi kikutwala kikuleeta wano mu ddiiro wemugutemera oyo mukazi w'amatovu bulijjo ye mukazi we bulijjo twabagamba nti ssente zayina ekyekikazi. Now kati mu kuzannya geemu eno y'ebyobufuzi yakulabisa njagala abatulaba mugoberere bulungi tuli mu geemu yakola ki yakulabisa tuli ku mweso osika empiki nange nenkusika n'osika nenkola ki kati ogamba ssente z'omuli w'omusolo zigenda naye naawe ozifunako ate tuteesa kati katukole bwe tuzanye geemu nze nyina numbers ennyingi mu parliament kandeeta etteeka tuloba teriyite nga ndeeta etteeka nti wategedde Ipod eno katugiyite ebere under NCF. NCF etwala ebibiina ebina abaka mu parliament n'ebitayina non-represented party organizations as long as kibiina kiri registered mu Uganda. Kati etwala bibiri etwala non-represented party organizations. Okay? And the represented party organizations in parliament. Categories bibiri. Kati bwebanga yebitwala kati biri byonna bibadde mu tteeka mu NCF kati na kino katukiteekeyo mu kibeere mu tteeka ne ssente zino zekyateesa kibeere nga zirina obuvunanyizibwa ku kyo kubanga bwe mwaziteesa mu mwasigala eno ebweru ate ssente neziyingizibwa bazifuna naye kati katubawolole namwe muyingire wano ne ssente zammwe ze mwateesa.
Okay? Tumutambulire kumu. Mutambula ka match. Mukumbira wa kumu Ssente na Ipod bigendera kumu n'okuteesa. Alright? Otajja kati nga bakugamba nti bw'oti yagala kuteesa ne Ssente tokwatako. Ekinda naye oli waddembe okubeera mu NCF mwoli bayiro mwoli but muteeka lino Ipod katugisise eri muteeka mu Ipod yes olina okujja n'oteesa n'ofuna ssente zino ffe aba Ipod ze twateesa zibeewo kati naffe batusembeza mu nnyumba tuyingidde mu mateeka ne ssente zaffe ze twateesa watu batulingizaako nningize bwe tuti ne tugamba naye kati twateesa ssente bo lwaki bazirya nga tebateesa eno kaga ne tokaaba kali naawe jangu tukuyingize mu nnyumba yeteeka ne bagiyingiza mu teeka lino nebeera mu umbrella gye bayita National Consultative Forum. Now bwe maze okuyingira mu teeka lino netambula ne ssente zaayo twateesa akasente kaffe kati tukumba nako kati ffe tugamba gw'okukalyako olina okuba ng'oteesa naye ate mu summit mulimu baani Chairman Museveni yakawaayo obuyinza nga chairman ali part of the summit. Kitegeeza ojja kutuula naye oyagala toyagala tebakukaka kasitoba ngoyagala ssente ojja kutuula naye kyengamba ekibiina tekiina kyekifiirwa tewali kyekifiirwa bwe kitabeera mu Ipod eyo bwe kitafunayo ssente tewali etteeka ebintu byange teranyo okwebisaanyo okwekuumira bintu wala bino tanyo okwagala abantu ne bamanya ebintu bino simbadde manyi wano kati nga bakase ne bagamba nedda ssebo ekibiina kinzana nedda ssebo mbajagala ndikusomera simanyi bali ndi kumpi olyoka olitegeere political parties and organization naye bw'oba okola programu zo wakati ozoogera mwali badde abantu basomera kati defects in existing law. The Political Parties and Organization Act, this act referred to as the principal act of the amended section by numbering abantu bijja batawanya naye gwe kyobamanya nti etteeka lino lina obwayiro bwalyo promote foster inter-party political dialogue as a means of kati ensonga zakyo lwaki functions of the inter-party organization for dialogue functions foster inter-party political dialogue as a means of strengthening democratic governance in Uganda. Promote open and constructive communication between and among political parties represented in parliament. Advise government on the development of policies and the promotion of a healthy democratic environment. D. Provide a neutral platform where representatives from different political parties and political organizations can engage. If you don't attend, you expel from parliament. Kitegeeza oli waddembe okubeera muno obutabi. Oli waddembe ogamba nti nze ssente zammwe ntayi. Sizaagala. Za kibi. Ssente zammwe ntayi za kibi. Sijja kujja. Tewali kuvunaana. Teri. Osigala oli member wa parliament. Era ekibiina kisigala kiri registered. Era kisigala kikola byonna. Naye tekifuna ssente. Kyotafuna ze ssente. Ze ssente. Era saagala abantu abo balimbe mbwe etteeka lyabakasa okujja okufuna ssente nedda. Lubongo era agamba etteeka. Etteeka libafudde bammemba ba Ipod. But bw'oba tokiika tofuna ssente. Naye tewali kirala kikutuukako. Etteeka olirabye olyaga tuddemu tulisome byonna byonna biririmu. Ndaba obunnanfuusi obubaddewo emyaka ena egiyise. Kakati wuliriza. Nga bano balaga nti bo Ipod tebagyefa era tebajagala tebasobola nagibeera muli ate ssente nga badde bajja bazifuna. Otegedde ssente engeri gye badde bazifunamu. Kati bazigasse bugasi nti nze nateesa ssente ezo kati nange mu nnyumba mwendi ntambula ne ssente zange zenateesa. Bw'oba ozaagala come on. Jakutema eddansi. Luli abadde abeera wabweru w'ekikomera yamukanyugira. N'afuna. Kati ali munda mu kikomera kati bamugamba jakutema eddansi ng'ensi etulaba. Museveni atudde wali otudde wano ekifaananyi kirume ye summit etuula. Secretary General Bongo atudde wali, Secretary General Siranda atudde wano, Secretary General bonna bali awo Todongo mwenna mwenkana. Ekifaananyi kirume. Anti bakiyita kifaananyi. That's why kyeneyambisa. Naye amakulu agali mu kino. Wawudde Bongo yange ayagala ssente zino. Teyayogedde ku bya dialogue. Yagambye Duli bagabe ssente tebatuwa ssente zaffe. Tematuwa ssente zaffe kakati bagabe ssente ddala tunafuna ssente zaffe. Bano baga okulembesa emirimu gy'ekibiina. Tayogera nti luli baateesa ne banatuwa ku minutes.
ye yetaga ssente kubanga yange tuli bateesa ne balwa ku minutes nakati bazeemu ne bateesa tetwategedde bateeseza yabadde akaaya na biteeso biri ki naffe tubifuneko bagabe ssente tebatuwa ssente zaffe kakati era ne ssente naye tebatuwadde ssente zaffe. The issue is money. Okugenda yani yakola ssente ensonga yaabwe enkulu money nanti yakuyimbira omubanda yakugamba mbu yakuba era bwabimba asibane yakubako ku kyebiri nenza ku kyesatu nenza ku kyesatu bw'oba ontango nta oba tontango nta ssente ontegedde ensonga kati ensonga ya NUP okuyingira era ayimba yani yakola ssente money bya Bobi Wine omuntu yakola ssente naye ate ssente zafula omuntu ebyo bya Bobi Wine money made money made man mad money made NUP mad to the extent they want to have a picture with Museveni for money. Nate bagati bajja mu kifaananyi ne bwaba afaatya kati wajja zifuna nate nga bawandise baluwa tewagirabye anti bagenda kasaba kkiriza ne bayitibwako omukono anti bali mu kwegayira bali ku mavivi kati bali ku mavivi ssente za trail zaabuze bwe bagenda okusobola jjukira lwaki basooka okwekyanga etteeka eno lizze luli badde babbanzi be nga bazibasiza bazifuna kati nagambe this is a game kati omusajja agulawo ekikobera agamba oba oyagala ssente jangu eno game ya byabufuzi abantu babanjagala mutegere nti eno game ya byabufuzi nti oba ozannyo omuzannyo Museveni experienced politician nga neyakulaba nga neyakusika empiki ategedde grid yo eri ku ssente toyagala power but you want money not power kati nga neyateekawo kabeera gati olwalabadde kakana akatuka bwotekayo bwojjayo bwekaleeta kiriya. So money is making NUP mad. It's money, nothing else. And that justifies kitegeeza kyekikatiriza ensonga lwaki omusajja buli wasanga ab'opposition yakuba abakubi kubanga alina okuteekawo ababe. Jjukira nti naawe onoonya soft ground bw'ogenda ebugiri ewabasajja wali opposition eyimiridde obulungi kati obubaka mukube osigewo ensigo eyiyo oweze ennamba bw'ona agenda eno mityana owuwo mukube kubanga already eri soft ground guteekawo owuwo singa twetwagala buyinza twali betumaintaininga bano betulina ne tugenda mu bitundu ebirimu NRM ebyamaanyi nobanga ebyo byokatiza buno bakuba ab'NRM nobaleka ku ttaka owuwo n'ameruka naye kakati naye kubanga anoonya numbers bakuwa target baagala ababaka 10 mu Buganda bagamba 10 tebagamba Buganda bagala ababaka 10 out of 529 bo baagalako 10 mu Uganda yonna bwe bagabye kaadi noza zalinga bizibaddenga mu 2007 mbadde nsoma mawulire nga waliwo wekabalole agibaddiza abagambye seetaaga kintu kyammwe nkibaddiza awandise officially yagibasaba awandise officially kaadi badde bagimuwadde NUP awandise n'agiganza esaagala bolo wangenda gikushyalingirako mwana ningubanji inako ngamba teyagibasaba nagibasaba kakati ngono we Masaka bwa kansala gwe bawa ekizibu kyo nze byange byagundi bya evidence saagala kwogera ku bigambo binakaddiwa eri addressed one Secretary General waki nsoma tugende maaso nze ndi mujiisa isaamu ke rubongo tutuse ku level tine kadi kati bazibaziririra eno gibadde bateeka amaanyi singa ebifo bya opposition ebirala biri liberated ebifo ebirala then tunoonye ebitali mwendo gwe tulina then Matovu ng'alinamu obuzibuzibu mutuuze Matovu lwaki akasajja wakati kula Anifa Nabukero ow'emukono yabakoze eki simanyi bawaddewo abadde alwana ne Nambooze alina entale eyo side tozimanyi na muwendo yabakoze eki Joyce baagala omutuuze n'ogenda n'owaana Kadaaga n'ojja n'okuba baagala Kadaaga kuva mu 93 ali mu parliament abadde ku Sseke ye nannyini gavumenti ye
osokola gana ye n'ogenda eruwero n'owana Salimu Sale naye nga tumanyi Salimu Sale ye state yennyini eruwero yawanye Salimu Sale yagenze nakaseke naawe tewabirabye n'agamba ono waliwo kyali wange jeno Salimu Sale yali kyali wange kati natalika gwe mwana kyali wange oyo gwe toli mubi nnyo nga bano kitabani kya muzeeyi n'amuwaana Lutamaguzeeyo gye yakubidde Buganda ejakubidde Buganda Lutamaguzi yabaaki bannange kizibu ki saagala nnyo mugenda nnyo sikulimba nze the guy has a problem nene bw'omutunuulira obutunuulizibwa oti jesi bw'omusanga mukulu n'omutunuulira obutunuulizi olaba nga tali mentally stable yeetaaga okuyamba yeetaagamu okuyamba okw'amaanyi ne full parliament ateesa naye musanga mu buli korido abaana b'amawulire buli korido actually ndoza bamuyita MP w'omu korido yabakulira Lutamaguzi yakulira MP w'omu korido neseke nyogera parliament yagamba eky'omu korido Lutamaguzi yino kimujjako yes you understand so ayina problem naye saagala nnyo mu budde bw'amaanyi nze kyendowooza we can advise abamuli okumpi omuyambeko maybe agende for mental something omukebere olinga ngamba nti aim ya opposition ye Uganda buli omu kufunayo kafu kati bali ku ssente Matiya lowoozaako nga tuli mu kusimba ekibira kiggumire emiti mutema mitema ate naye ate nga emivule gy'otema n'emigavu ng'osimba ensogasoga kiba tekikola oba kitegere emiti ogitema emivule n'emigavu enzo zonna ozijjamu oli ku mapaapaali g'osimba ensogasoga z'osimba oba ogoba ki so there's a challenge naye akabonero ak'okungulu esaakalamentu litulaba likulaga enneema toyinza kugamba nti alina ebikolwa ebyo alina embiibi ku banne nga basalirwa bwe yagambye nti Lukwago mubi basalirwa mubi Ssemujju mubi Segona mubi Lumu mubi Vuga mubi Abedi mubi Mukaku mubi buli atali mu kibiina kyo yenna mubi ne Besigye bamuyisaamu eggaali ne bamukwata bagamba yeekoza Besigye mubi bayagala komawo ku top anoonya comeback kyokka yabyogera naye kati gyali otegeera bonna babi fazonga soli mpate that is why Mwanga Kivumbi asooka okugamba nti buli atali wano atali wa NUP bonna BNRM bamututte ekikumi walabye akatambi wakalabye babulamu nzaba abaana singa asobola balabako bw'oba oyinza okubafunako I can facilitate them njagala batukolera omulimu ogusaanidde tukooye okulowooza mbu abantu balina tulagira bulagizi okulonda twetegerera abalonzi mwetegerere tebabakaka olabye kino tiikinga olabye ekiromole kya yero tiikinga olabye baasi tiikinga olaba ambulera tiikinga abatukoze bonna obubi bazze nga batugamba tiikinga ambulera tiikinga baasi olaba enkumbi tiikinga no londo omuntu okkiriza nti ye mukulembeze ogenda kusigala naye mu kitundu yagenda okuweereza at the end of the day parliament gye bagendamu especially nga sitwogere ku fo bino ebya wansi erimu mudomo yo yakusabuka kati otwala ono omwana gwe nadenda bannabbosa tosobola nakwogera tosobola nakukola kine tobitegeera bakuleetera omusajja avudde eri yodu mwatike wali ku flow yolanya mwatike wali ayagala kutwala luguudo waabwe nawe olwambale wammwe asinga argument ne justification yatwala oluguudo mu committee toyinaawo kati gwolinawo ki toyina kubanga bino byakwi nze bino mbadde mbiraba Honorable Sibamala wa DP wa Bukoto Central constituency yagalo kikiikira kandi yaliyo tetwalaba ku luguudo yadde olwammala mu lukolebwa kyokka nga ali vice president yes Sibamala because is an engineer amanye ekyokukola ze civil engineer na lobbying enguudo bali mu kola asinetala bazisaze first class madam because amanye ekyokukola ki ekyokukola kakati gwate oyo oyagala omugjeyo ate oteekeyo gwolowooza mbu ye yanakukola gwe byoyagala then bwogera mu gavumenti gyoyo tugambe ennungi Uganda empya sandi yagadde kweyamisa kigambo kikojogo naye weetaaga birerya byoleeta notema emivule noleeta ensogasoga ng'ogenda mu gavumenti gye tuyita simanya bagirani Uganda empya mu Uganda empya mwegenda kuba mubirerya nabadde tululi ono mulyanyamu nja kuba box parliament si yabikonde ono wa east tubali serious bannaye
Nogana to the speaker je mujja kakazindalo. Au box. Nekati mulyanya makulevo ya abaddeko meya wa Gombo eriye Kampala ate. Akyalowooza bwatyo. Mechi mutwala mu parliament akimanyi ogenda kulwana ennuni emeka. Kale balwana kuteeka lye mwanyi bafuna ki? Bwe bafuluma. Bwe balwana kwali gono bekwira mu pantu jukazi bakubazaake. Kiki twafuna? N'ebira byonna bazibalwana mu parliament tufunyemu ki? Parliament kwogera. Mutwe. It's about lobbying. You're going to face the committee obagambe waffe twagala eddwaliro. N'eddwaliro yagala. Okusa ku budget ya government wona ne region yagala endala. Gwengeri gy'onasinziiramu okujustifying ebibyo. Ensonga ki basobola okukwedda? Yes. Sebamala. Kyesiiga Health Center. Baali kagwa akalwaliro government ekalemereddwa. Bwagenda Ministry ya Health okulobya Uganda tulina budget y'ekyo. Yagenda Bank of Uganda. Kwa balina ssente bagita bya bulungi bwansi. Ne beeyama ne bakola eddwaliro wetwogere lirongoza. You need such people. Singa buli region ya Uganda erina omubaka ategeera ayimiridde ng'ayagaliza. Sibya zake kuwa bikonde. Ne bonna asanga atuwayo ku ssente tunywa amalwa. Naye ate kati abo lwaki be baganze nnyo bazaake tayipu? Kati eno generation y'ebyo. Ndoza abalonzi kabasoke batomere ne guno omwaka. Generation y'ebyo nze nsaba baddemu batomere. Then mu kisanja ekyo amala okutomera kuno tujja kujja nga basobola twesiga. Matovu zina issues ki? Zino. Okay, katulize n'abalala. Matiya yasinze ko tuwe Matiya. Matovu ono kala ayogera nnyo naye ensonga ze ntono. Ne Matiya olaba ensonga azirina. Ate olaba n'obusobozi abulina katuwe Matiya. Naye olwali wakubuza ogire mu kibiina ki? Shia. Singa kibadde kino. Bale tugenda kakuwa. Oyogedde bulungi. Oyogedde bulungi. Buli kimu kirungi. Naye ekibiina mwogidde. Kati abantu kikaki. Kyobala mbasaba. Mutegeere nga mulonda. Abantu be mulonda oba kansala oba chairman. Oyo yagenda okusigala mu kitundu kyo ng'akukolera. Londa omuntu ayimiridde. Kuba ogenda osigala naye. Yes. Sibya chikutte. Siri nyumu. Owe magera agenda kugamba londa mbwera. Bwanambala dde mu kikomera ki. Baleete embuzi n'enkoko alye. Abaana bali Bulaaya basome. Gwaba basomera wa. Ombaka gwolina mu kitundu kyasooka obingira seed school ne bamuli ebikozesebwa. Asooka obingira eddwaliro. Because ekisooka wetu tuli mu government gye tuyita failed state. Nti ebintu nakali bidependinga ku babaka. Okyoti ogenda mu constituency ombaka n'abeera nga government eri mu kitundu. Kituufu. Kati olwo government eno bw'etavaako ogenda kukola otya? Oba naye ejja oyagala ya Uganda empya jjukira ne tulina ababaka ba NRM neera ng'ebitundu byabwe biri mabega naye ng'ate balimu NRM. Kwona ajja kugamba nti atugenda mu Uganda empya ffe tugenda okumalira ekyali. Ekyokulabirako ekya sekandi. Ate yalina vice president. Kitegeeza yalina eddoboozi ddene mu gavumenti. It takes someone ng'amanyi ekyokukola ki? Ekyokukola. Then ofune by'oyagala. Otherwise bw'onaamala galonda olw'ekinyumo batulagidde ebitundu bigenda kusigala nga bino. Ate ekizibu tukira nnyo mu Buganda. Tukyamuka. Buganda tukyamuka. Nga Segirinya yakola n'obuuza ne Segirinya yakola ki? Saagala bigenda mukama Samuju yali mulambulufu n'agamba singa yali agabatikiriza NUP. Saagala mugenda. Amanyi buli NUP gwakuwaako ekyokulabirako. Nga Segirinya bamuwa kadi yakola. Yakola ki? Tayina. Libaite dwaliro ya Segirinya nga bw'otuukamu yeetaaga bujjanjabi. Tayina. Oba kitegeera. Naye kati ekyo bw'okyogera laba oyo obutasiima no way. Omubaka talina kukwata mu nsawo ye okukolera abantu be. Alina kuba nga alina capacity okumanya abantu be kye beetaaga nawa we kiva. Obugwe gwa kulobinga. Baagala ki? Kiri mu ministry ki? Kivuddeyo kitya ne kituuka wano. Kubanga ssente abantu baziwa mu musolo baguwa. Bwe tetukufunamu because we have weak leaders. Era bwe natama n'ogenda mu bitundu bya Western tutandika okukoza mu Western simanyi enguudo nnungi simanyi biki because bakirimu n'ekyokukola bakimanyi. Kati gw'oli mu committee oluusi n'okukiika mu committee tobeeramu oli Dubai owummudde kati gwe bakuteesezedde eddwaliro ani yagenda okulowoleza mu balonzi toddayo kubanga otya bajja kubuuza kati ogenda kutegeera ddi nti baagala essomero l'eddwaliro ekkubo onategeera ddi endwadde eziri embi mufuneyo abagenda okujja okugema okw'ekikungu otya okuteesa ku fula ya parliament balimanya ddi weetaaga ne mu committee totuula
So twetaaga bakozi, twetaaga bakulembeze nga omanyi kyakukola. Ate pate bwe bayamaanyi ereete Matovu muge ebigambo community bannaye tubaleetedde Matovu mbadde mwagala Matiya naye Matiya kituufu mwagala tujjamu emirimu emirala egimusaanira naye tuteekewo Matovu mu gavumenti empya gye tugendamu yalina kapasite gy'okukola ku by'ettaka awo tumwagala nga minisita naye ate Matiya gwe mbadde muleeta tutusa omufunira mu ewalala ajja kukola obwa komishona temunyiiga katumuguluminge tujja mubawane nga minisita pate era bajja giwuliriza niba ngamba nti ate ani alina ground ani awa ekinyumo guba n'ayayaanira kati gwe gweyagala then bona bogenda kweta Uganda empya boolese ku mmeeza policy bagenda zidiscussinga batya they are not even exposed many of them tuwe tubala abantu balese babbi ba busimu bano balese bakibe balese batontomi bano balese biki mu parliament tebabeerayo mu committee tebali obeerayo yogera amazima mu committee tebaliyo ku plenary tebateesa agenda kuteeka mu kigalo just kulaba nti waali aleke otambula ntula 15 nga taliiwo namala n'afuluma after all twali agambako tulowooza nti mundu twetaaga okustylinga abo tufune ababaka because ne bwoba ozimba opposition ng'eyimiridde nga yamuzinzi ababaka 10 nga opposition bayimiridde bali better than 10 nga tebategeera ate njagala kutegeeza bannayuganda nti bw'oba totegeera nga toli mubaka ne bw'ofuuka omubaka era oba totegeera omutulabise kutegeeza kituufu ababaka bemulonda nga kati tebategeera bw'ajja kuyigira mu palamenti ne bw'anagenda mu palamenti zaake wa myaka 10 ayagenda musaa kyakumeka naye alinga yayingiddeyo jjo era byateese yali ebyo nkugambye wa myaka 10 naye mugambi muteeke kufula palamenti katandika oteese ngumi afunyizaawo yandiba yali alwana nnyo mu ssomero so mukama atusaasire naye Buganda tuddiridde nnyo emabega abantu abayivu tubalina abantu abalina experience tubalina abantu abategeera tubalina but we blackmail all of them. Nalaba omubaka w'Ekakuutu Geoffrey Lutaaya abamugamba naye gwe lwaki tokwata kazindaalo semujunga naga semuju mulekali mulevozize omubaka yennyini by the way yakolaga nti semuju gyali mundala nze nsanyukira nnyo Geoffrey Lutaaya and I like that guy. He's honest. He's honest. Very honest. Nawe yagenda nga abatabaga basazeeko ewaabwe waliondoze ekkuba ebbi yagamba nange nayogenda abawakisete bajja kati tukole tutya ng'olaba bambi yakola nebiganda buki honest tadda mu byakwega tabalima aneddo manyi bagenda kujja ekya no bali na Uganda ne baluwa muziraba bati bagana ne twegattire wamu tulabe. Is very honest. Geoffrey Lutaaya kudos. That guy is honest. Kati kyatamanyi takimanyi kyamanya kikola ki akimanyi nesi yakuba nti gwe Lutamaguzi buli kimu okimanyi gwavuma abanyampi gwovuma Buganda gwovuma bano gwovuma abaki bw'otuuka ewasaleta omuvuma life after parliament ejjamu zibuwalira ate andi era kino kyekisanya ekisembayo tajja kukola kirala Katonda bw'amuyamba n'awangula kino so abeera ng'agamba tujja kufiira mu parliament sebonebona abeera emyaka ane ojja kumulooveeyo kakati bwana Matovu ku nsonga ya Ipod gye tubaddeko eya ssente kati kiki ekyakubya Mpuuga ennyo okutwala ebitaano ekizibu kya Mpuuga yali ssente z'omuwa omusolo ate we Uganda ne bano leka bagenda kuyaza muwa omusolo w'e Kenya oba w'e Tanzania singa zibadde zaawo ne baazigaana ezo bagamba za sitaani naye kankuwaliemu ekibalo kino gwe njagala ombulira logiki bwe twamala okulonda Mwami Kyagulanyi bamubba akalulu yali awangudde bw'agamba mpuliriza bulungi bw'agamba Mwami Kyagulanyi bamubba akalulu era ye pulezidenti omutuufu wa Uganda ne baki baasaliriza n'atalayira ye muki ye mutuufu era oli aliko yabba bubbi therefore mukyamu si ye mutuufu era waliwo yamugamba weebaka mu buliri bwange buveemu kitegedde ennyumba yange giveemu kati ebyo ne bitambula wakakanda olindoli ne kayitawo omubbi ne bamukwasa instruments za power mu bubbi omubbi bamukwasa instruments of power mu bubbi kitegeeza those are illegal means zayitamu okufuna instruments of power therefore byabaakolebwa illegal biba bya bumenyi bwaki bw'amateeka ne batuuka ne bayisa budget
ya ssente ziri Ipod yateesa ziweebwa ebibiina by'obufuzi budget bamwe bagiteesaako mu parliament efuuka etteeka nga president agitaddeko muki omukono president ono omubbi ali iligo eyewaŋŋamizzaako bonga bwe bagamba yes kakati n'asayininga ku ssente naye zo ssente ne bakkiriza ne bazifuna kati zo ntuufu nga ziyise mu process enfu kati waliwo abagenda okunvuma obusiru president yewaŋŋamya ku buyinza n'alayizibwa mu bukyamu berako mukyamu naye n'asayininga etteeka lye bayita budget eririmu ssente za Ipod zo ne bazifuna nga ntuufu era nga zamwe wa musolo naye nga zisayiningiddwa omuntu omukyamu logic kyali awo kapazo gwe kantagulire mu kooti bw'obanga wafuna essimu eno mu bukyamu teba yiyo kwa process gye wayitamu yali nkyamu waliwo nannyiniyo kati oŋŋamba otya nti ssente z'ofuna ntuufu kubanga ye yazifuula ssente okujja ozikozese ssente z'ofuna ntuufu era ziri mu mateeka naye nga zisayiningiddwa omumenyi w'amateeka atali mu tteeka biba bigatta ebyo biba bigatta simanyi gwe mbuulira naawe kikutegeeza ki kugamba baddidde obwongo bwa bannayuganda ne babukwata ne bafuula abajega kati yenna atakiraba nti abasajja bali mu kukola ssente abamujega they are looking for numbers in parliament to make more money and that is why bagamba twagala abaka 100 bafuna obuwumbi 10 buli financial year bongere okuzimba ebitebe era mukulu Matiya I have some argument simple logic NRM babbi okay era ssente zo tuzibalekera bajja zibba otegedde olabye otya bwe tuzijjayo ffe biliyoni zaffe 5 ne tugenda tuzimbamu amasomero 2 ne tugadonetingira community oba mukoze nno omulimu ne zidda mu bawi b'omusolo oba ntegerekese biliyoni 5 n'ozijjayo babadde bagula ettaka ne bazimba ebitebe n'ogenda ozimba essomero n'ogamba mmwe kapera byongo abaana abasomera miti erisomero tuli bawadde nga NUP mu ssente z'omuwi w'omusolo kuba singa twazirekera bali badde bajja zibba nkutegeera otegedde olwokuba tetutrustinga NRM babbi tuzimbemu essomero bano tubawe essomero bano tubawe eddwaliro oba tulidde ssente ya muwa musolo oba ogibaddiza naye bw'ozimba ekitebe ky'ebyobufuzi njagala ombuuli atali mu byabufuzi afuniramuwa mu ssente y'omuwi w'omusolo era nga nsi ki nkoleyo ka research gy'omanyi nti bali eri mu liberation politics nga gwe tulimu bazimba ebitebe bingi ebyavaako okutwala obuyinza simanyiza andi teriyo nsi nga bakozesa ssente nga gavumenti yenyini yebawa ssente nti Obote yawa Museveni ssente mu gy'ekinaana Museveni nga ye Museveni kyeyakola n'omubaka w'omukiyonga gwe yafuna yagamba tojja kulayira naye bano ku mulugoba gwa ssente bagamba genda olayire ezo tuzijjeyo tujja kulwanira ku fule ya parliament waakiri ekyo zaake yakituukirizaako yalwanirako emirundi ekikonde kyakaaba naye kati bano abalataano mu 6 bo balwana babadde bafuluma bufulumi ate balwanira ku madaala ga parliament ate basuubiza kulwanira ku fule ya parliament so kati mpuga bakuba wa bwereere bamuyimbira akayimba nalabye bajja amwetondera bamuyimbira akayimba kagamba tibamulanga bwereere mpuga teyabba okategedde ngategedde naw bw'oba oli mu kulya ssente ya muwa omusolo obadde weerimbise nawe labisibwa nze nkugambye tuna alternative tusobola obutalya ssente ezo tuzijjangayo tuzimba essomero tutuwaayo dwali bajja gamba tuweerera abaana baabali abasibe biliyoni 21 zibakafuna zigenze mu babadde babuzaabuza abantu nti ssente zino badde tebazifuna myaka egiwedde nze nkikutembedde nkutegeeza ssente za Ipod bwe ziri era akakasa abadde programu akitegedde kati they have been enjoying the money naye nga tebagala genda kuteesa kati Museveni mu kubalabisa n'agamba kambasike mbayingiza etteeka now if you want money you come tuteese era endagaano ya Ipod
erimu okugamba nti okulonda nga kuwedde onakkiriziganya n'ebivudde mu kulonda olwa demokrasiya bw'onaaba tokkiriziganyiza nabyo ojja kgenda mu kooti so si mu nsiko ojja kgenda wa mu kooti tetukulaba ku street n'ogenda wa mu kooti oba si ekyo ojja kujja tuteese mu dialogue oba si ekyo byesonyiwe ye endagaano gye balina okusayininga kati gwennaggwe omuwagizi wa Kyagulanyi ali mu protestive vote bw'olaba bayiyeeko endagaano ku mukono bekyacwai bulumye ne bakwata biliyoni zino zibali mu kunoonyaayo ebya protest muddamu byogerako ekyo nkolerera nga ntya Katonda biri muteeka expression yokka gye baakoze ntitwagala kuyingira mu tteeka bamaze okukkiriza nti teri bya protest because endagaano baginako kopira bagimanyi era babagambye ebiwandiiko nkakasa obiina mu bbaluwa gye babadde babagambye muwandike nga mugamba tujja kugondera amateeka ga Ipod nga bwe gali nagirabye ebbaluwa eyo omanyi weeyisaako nagirabye yiino wano bato togiina nze byange mba nabyo yiiyo yayiriddwako omukono Dr. Lawrence Serwambala Kabagabe director yes officer wa Ipod yes your desire to sign the Ipod memorandum of understanding mulimu obuwaayiro nti kkiriza bonna mulina obukkiriza so katabatadde wakati mu masanganzira b'NUP according NUP should submit a formal written expression of interest affirming the party's commitment to the objectives, principles and the values of Ipod as outlined in the MOU and equally indicate readiness. Objectives, principles and the values of Ipod as outlined in the MOU and equally indicate readiness to participate in Ipod's dialogue processes, programs and institutional structure. Kati ebyo mwemuli kyokozesa eryanyi okutwala obuyinza onaayitanga mu kuteesa onakkiriza obukulembeze obuliko submission onabukkiriza bwe kasola mu mukono gwaguyekabe papa manya ekigambo protest sidamu nekiraba ku street era abatadde ebipande byamwe nabuliko ekigambo protest nga bayiyeko omukono mebwanulayo mukuba ebipande ebirala muteeko peaceful voting anti kyekitegeza MOU ate NRM naye jjukira beetegefu okukkiriza okuyiwako omukono kubanga baagala ssente ekibayisako omukono si lwakuba nti bategedde Ipod n'ebinaavaayo bakkiriza tetujja kulwana tujja kkiriza okulonda nga okunaatambula tujja kkiriza okuwa ab'emirembe teri protest naye mutuwe ssente bo kye baagala ssente kakati ntera okugamba nti abaana bano ne Museveni njawulo zero. Museveni wajira wano mu gy'ekinaana yali akkiriza mu ideology ya Nyerere communism ya Nakalyaakaani mu 1992 Soviet Union omwali Russia n'ensi endala bayita USSR yasasika bwesasika nga bayitaddeko ekibuli aba Western world kati yali tekyasobola kufinansinga na kufacilitatinga nsi ezaali zigikkiririzaamu amagye gaggwaawo kati ensi zino eza Western zaali zekyeta nasi wa mukange capitalism kati nga zezina nobona ba China kati nti yina ssente buli omu naddukira China nogamba zente z'abazungu tetukyaga twagala z'aba China Museveni eyatendekebwa n'asomesebwa bannaakalyaakaani Banyerere yatunda omwoyo gwe his soul his belief yatunda kyakkiririzaamu for money n'afuuka sitakange n'atunda n'asiwa mukange capitalist kubanga yali ayagala okufuna ssente z'abazungu yatunda kyakkiririzaamu kyova olaba agira nadda n'alowooza bya PDM buli muntu mwesente agaggawala agenda okulaba naye tebikola sente kubaza aba investors okitegedde ayina contradiction mu ye yennyini Museveni the same thing Kyagulanyi agenda abeera nga ayagala okukola ebyaddala agenda okulaba naye ate amagye gano makulu tugasikeyo naye ate amagye bw'ogasika tekagamba togezaako okwekalakasa ye endagaano eno MOU oga tubireke naye tusika amagya kasente mukatuwe now omuntu asobola okutunda omwoyo gwe olwa ssente ova tulogamba bulandi baya ssente y'omwoyo w'omusobo nga nawe gy'otagetinga
Neno budde buteringa ndoza kati abakuba mpuuga bagenda balaba nti principle bagita time heals. Time heals to heal okuwonya. Time heals. Kakatuli yakubuuza oli mwakuba waaki ti ssente zayita mu mateeka kuba mpuuga bagamba ssente zayita mu mateeka and indeed zayita mu mateeka ne bagamba kale n'amateeka gaali gafuga mu apartheid South Africa nago gaali mateeka naye gaali mabi ntegerekese mpuuga zayita mu mateeka naye amateeka ne South Africa gaaliyo gakkiriza obusosoze naye gaali mabi gerafuna wakwadde zayita mu mateeka ne zaali mbi zamulwa musolo gwe zino zisayiningibwa omuntu ali iligo omumenyi w'amateeka eyewaŋŋamya ku buyinza n'alayizibwa mu bukyamu n'asayininga ebiwandiiko bye n'asayininga amateeka mu bukyamu agakuwa ssente zo ssente ne ziba nnungi era ziri mu mateeka naye nga zise mu process embi era enfu etali mu mateeka siri munnamateeka naye nammwe abatulaba mwe mwesalirewo byenjogera si byange byabwe naye nze nkugatiragatira ne nkugiramu amakulu kitegeeza ki manyi kyoyita obujja effubitizi enge obutaagaliza byajjula mu mitima gy'abo abaana kati no nawe kibakulabamu nti toyagaliza eniyo which is okay, which is very okay. Sikinako buzibu and I can pronounce myself nti sijagaliza if that's what they want. Nzisina buzibu na blackmail nize byange se banga amatono yabba ebitaano yabba entebe ye yabba entebe ya Kyagula n'obuliribo yalayizibwa mu bukyamu ali mbuliribwa mu bukyamu era asayininga mu bukyamu naye byasayininga mu bukyamu ate byo bituufu bigambo byabwe si byamadogo byasayininga mu bukyamu sente zasayiningako mu bukyamu ate zo ziri mu mateeka era ne bazitwala bagaza mu musolo kati kibata contradictions omuntu webuuza kyali obukubagano gwe nyini weekubagana wekka tebakozesa ebigambo bino mbonyogoga tonyogoga obuguma tokola ki tobuguma oli ki Kyagula nagamba nti mugende mulonde ebisigadde mbindekere nwayita wiiki bbiri nagamba mbigaddiza byekolereko yali mu lukiiko olumu nagamba kano kakyali mwana nkewulira endulu nevuga kano kakyali nkewulira gwe mwanga kivumbi genda okole mu byenfuna gwe seko nabeera mu byamateeka mwana munatuwa lipooti nze kano nkewulira mukandekere akafuta akatambi ako kalina motoka nakalabyeko bwe yamaliriza abagambye saagala mudire munteekemu obwesige bwammwe bwonna mubuteeke mu nze ate netukowe yakoppa enjogera temudira bwesige bwammwe bwonna kubuteeka mu nze buli muntu yenna yebereremu temuvaawo mu bifo ebyo mubeerewo mumala okulonda temuvaawo kakati what are you telling us otugambye omwewulira tumukulekere segona genda mu mateeka gwegenda mu byanako otweripooti nze ono mukole ki kati obagambye ate temunneesiga now obuguma tobuguma onyogoga tonyogoga mwami Kyagulanyi oli ki tutegeraganya so kati buli lwe tuwa message enkyamu eri abawagizi baffe tubawalya naye tujja kufunamu kituufu era bwe oyagala abalwanyi ne bakoleba nga tegoosoose okudduka ku front maanyi kigoba wadde naye ogambye sibaagaliza kituufu naye nze njagaliza bannayuganda bati bannayuganda batege bo baagala obaagaliza kuba mbalabanga baagala naye balina ekizibu biri bye bituufu mwana wange nabadde eminyinya kyannamukaaka eyo Masaka mu constituency ya Honorable Sebamala twabaddeyo tuli mu campaign waliwo omwana bamuyita Waswa Sebamala yabasituse okwogera n'ayogera n'agamba abantu bannaye tuli bannankyukakyuka bamuyita Waswa Segawa abamanyi bamanyi nga Waswa Butaano n'agamba nze ndi wa DP naye atukulembera enkyukakyuka yamulema nze ndi ku kaadi ya DP ndi wa DP naye ndi wa nkyukakyuka era twagala ekigambo kimu kyokka buli muntu agambe nti Kyagulanyi kuba president ebifo ebisigadde twetegeere tulonda abakulembeze abanatukolera naye waggulu tetukyusa tulondani Kyagulanyi endulu nevuga
Mvukana mugambo waswa. Nze Ssaalongo oli mutabani wange. Njagala ombuulire lwaki oŋoola omukulembeze ng'ayogera. Yedda ate wa DP lwaki atwesibako ffe ekintu kyaffe tukyesobolera. Bo ab'NUP beesobolera ekintu kyabwe tebaagala buwagizi bwa muntu mulala. Kati yayogera akolangani ku kitebe ky'NUP. Abo bawagizi baba bali mu kyalo kati nkulaga nti message when you give a wrong message bayine twaje bagitwala kubanga Mwanga Kivumbi yali eno mu Bende n'agamba abali wano be bannankyukakyuka buli atali wano wa NRM buli atali wa umbrella wa NRM ne weerabira nti mulimu abe NRM nga ne uniform ajamba nenga alonda Kyagulanyi kituufu ontegedde bulungi kutegedde. Let us give the right message to the voters. Kati oyo ojja kusanga waswa agoba buli FDC agoba NRM ne bawe yali wadde Kyagulanyi AKALULU yagambye tetuweetaaga obu tebabwetaaga bo temubayingirira ekintu bakyesobolera bakyewulira mubanga babesibako. So that is it comes from us giving the wrong message. Tugenda koma wano leero bikusobera obudde bwebo njagala nnyo obeera ekipya kyofuna tutubeera bikadde tutama tugenda mu maaso kuba nkuba ne tukuba tugenda mu maaso ate nkakasa omulimu gujja kuguka Bannayuganda bagufuna ne Bannayuganda bajja tutuuka bategeere. Njagala kuwunzika nga nsaba Bannayuganda nti ku mulundi guno tukkirize tuleme okubanga embuzi zibayimbudde mu kisibo mudduke mugende ku ttale twetegereza abantu abazze otusaba obululu. Wiki ebudde twali tuggulawo kereziya ye Bujuuko. Bujuuko kiri wano ku Lwemityana. Luno Lwemityana. Archbishop n'atugamba mwalimu abeesimbyewo n'agamba nti ku mulundi tusaba abalonzi muwulirize buli azze naye mulondemu message mugambe nti omuntu ono yasinze okuyimirira era ensonga zaffe azitegeera bulungi naye n'obusobozi abukola ki abuyina. N'agattako n'agamba tuleme kulonda kubanga tukyamuse naye tulonde omuntu nga tulaba yalina obusobozi mu ekyo kye tugenda omutuma. Ye message eyo eya Ssaabasumba nsaba tugiwulirize tulonde omuntu nga yalina obusobozi obunatutuusaako bye twagala so si kulonda mu ngeri yagamba katuwe Matiya tunyize matovu. Londa Matiya nga ddala Matiya yasaanidde. Bw'aba matovu oyinza okuba tomwagala naye ng'ate gwe weetaaga. Londa matovu gwe weetaaga olw'ebyetaago by'okola ki by'oyagala kubanga bwe mala balonda abakulembeze bano mubasigaza. Tweyanze nnyo tweyanzige wona wadde osinzira okubeera ng'otulaba ne Ssaalongo Matovu Moses tugenda kukoma wano tujja kutandikira olunaku olulala kuume atakumira mpeera wangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka.